Yesu omanyi mpama sagamala njagala muwombere ntekamu ebirungo nebugamba nze Yesu musirike mbabuulire bakyala Yesu ayina amaanyi haleluya kati mulabe mukyambuka nnyo ne mubineerabiza naye mulyoka ngamba ne ngamba Yesu ntekamu ebirungo amazzi g'omwami wange tegasangibwa mu luguudo yenze mukazi gwategeddwa nze luziro lwategeddwa okunywamu nakuta yenze mukyala we wagamba nze mukyala we kuba confirmation nazifuna Yesu yagamba omusajja wange tasobola kumuwa bakazi babiri haleluya nengamba mutandikira ku mulyango nga wetandikira nengamba n'omusajja ayina okakasa Yesu wange ayina waaka tagenda gamba nti oli yalokoka nedda yagwamu nedda nagenda ngaokuwulira ng'agamba okutunda omugongo sikyaddamu kujjanga sikyaddamu haleluya nagenda ngaokugamba musirike mbawe nagenda ngaokuwulira ng'agamba sikyaddamu kujjanga kubidde essimu onetegekera nnyo nange nayita ng'omwoyo omutukuvu nengamba mpa okwagala omusajja ono mpa emirembe nyambaza omwagazi mwagale njagala gende nga tali mukatoma wadde ng'olumala ekimulese ku mwendo ogw'ekiro ky'omusajja nga fuluma amaka malamba haleluya kati nendikira okusindika enumba nga nteekamu emindi pupupupupu bwangu bwa mwoyo omutukuvu nga muyita amanya nkwagala wano era nabanga ndyawo ng'akonkona ku mwenda ng'ayingiddewo ng'ekyokola nkimanyi dedi yatuyigiriza haleluya nali ndyawo olwokubiri mbeera ano mubegayirizi ne bankubira essimu ne baŋŋamba wategede omusajja bamugobye ku buko omusajja bamugoba ku buko haleluya musirike haleluya omusajja bamugoba ku buko omusajja bamugoba ku buko haleluya omukolo gwali gubulako olunaku lumu wano mbeerawo buli lwakubiri haleluya gwali gwa lwakuna ku lwakubiri lw'embeera wano nga gubulako lwakusatu ne bamukubira essimu ngandiyano naye ngamba gwe kamani tontwalira musajja nkuwanika ku kitindiro omusajja ne bamugamba eno totawaana kujja ku buko gy'atwala ebintu omukolo gubulako olunaku lumu haleluya omusajja nendaba ng'akomawo emikolo bwegityo negikoma egya agali omusajja yakomawo omusajja yamusirike musirike omusajja yakomawo akuwa omukisa omusajja yakomawo haleluya omukolo gwali gubulako olunaku lumu mukyala gweddamu amaanyi mbadde n'obujulizi buno ebbanga naye nga waliwo gwe bugenda okuyamba emikolo giyinza okuba gisembedde naye katonda akola ne ku ssaawa esembayo omukolo gwali gubulako olunaku nga bwe navuddeyo ne mbategeeza ku lukuŋŋaana nti Pastor Tom Mugerwa yeetaaga abakyala abafumbo navuddeyo nenkibagamba kansubire message mwagitegedde manyi olumu temwagala kulaba vidiyo zino naye nze mbeera ne bumessage bwe mbasuuliramu kansubire ka message mwakalabye era kansubire mwagenze munange eyo Pastor Tom gye yatuyise fe abakyala abafumbo wavudde obujulizi buno but the mere fact nti omukyala ono yawangula ngamba buno obujulizi bwenva okuwa that's okay we serve a living God and that's okay tonyumira bigambo ki byakozeseza but the mere fact that yawangula kimala that's enough era nzikiriza nkowe omukyala omulala naye alina obujulizi bambi naye yayita mu bingi abakyala bayita mu bintu abakyala bayita mu bingi sigenda mwogerera wabula nzikiriza mukuwe tuliyeke nate tweyongere mu maaso omwami wange yaŋŋamba nti ngenze nfunye omulimu ngenze mukono ngenze kukola ngenda kukomawo enkya ku ssaawa 2 ne ŋŋamba kaale ziba ziwera ssaawa nga 6 essimu ye nenkubira ne mubuuza muli bulungi ng'omukyala yakutte essimu naŋŋamba tuli bulungi kati ng'omwami we wakugambye ajja kukomawo ku makya ssaawa 2 zajja okukomawo naŋŋamba beera ewaka olabirira abaana tolina kyakukola kubanga
nze bbaawo nze muyina buli wakoma okusawa mwenda nze embeera naye kati beera eyo olabirira abaana tolina kyakukola. Nali neebase ne ndowooza oba ndoota nesooka nentuula ku buliri naye nalinga nyomba nnyo ndali natubuliza wano obutayomba so mukama nampeeyo test omukyala saamuddamu n'ebigambo ne bimbula nentuula naye nali nkyabirowoozaako naddamu nankubira nangamba okitegedde kyenkugamba nze ndi down to earth kyenkugamba kyekyo beere era toddangamu mwesibako omusima kutwale autu biki beere eyo olabirira abaana toddamu tumanira tumalako mirembe. Banange nenkubira dadi ku makya nga nkaaba ne mugamba dadi siso akikiza omukazi yankubidde essimu nambuuza n'omuvuma ne mugamba nze n'ebigambo byambuze naye neebaza mukama omukyala oyo yalokoka najja ne wano mulinnya erya Yesu nze saamulaba naye yava mu ggwanga lumu ng'abuuza omwami wange mbwamubuuza pasita eyo mu nsi gy'ali kubanga tamanyi bapasita kati namugamba walokoka namugamba nalokoka ne lumu mukyalawo namulaba wa pasita Tomu nali njagala omwenenyeza naye nampitako buyisi naye nze mubutuufu saamula nemugamba nze sitambula nga ndaba abantu ajja kunnoonya nenenyeze waali baayagala naye yalokoka kyenebaliza mukama. Kati ekirala omulala yankubira yamusanga mu kibuga nanvuma nenkubira omwami wange nemugamba naye lwaki abakazi b'okunvumanga buli ssaawa nangamba ani akuvumye nemumuwulira erinnya nangamba ekisooka oyo muleke kuba ne sente wezimbula zemuli ewaka yazimpa toddamu mugambako toddamu kuŋŋamba ebyo biboozi byo bw'oba oyagala beera awo waka ofumbe wesonyiwa abantu. Banange nali nadiba nze nga nadiba nga newe neekolako newe nyambala obulungi lumu omwami wange yambuuza biki ebyo byoyambadde biki ebyo bwesize wena olabika bulala naye ngaeri yonna yona abantu baŋŋambye oba olabika bulungi naye ye nga tabiraba naye nga nadiba lumu yaŋŋamba nali lubuto naŋŋamba bw'osobola okulwalira wano n'ofiira wano nga sikututte mu ddwaliro kubanga tanjagala mwami wange yandaga obukyayi obw'enjawulo naye mukubeera mu kusaba mukama n'akyusa omwami wange. Omwami wange yali tanjagala nanyanjula eyali tanjagala n'agamba mukyala wange ngenda kukuwasa naye nze mukuwasa ngenda kwewasiza omu saagala miitingi saagala bantu kutuuka eyo batuke bagambe mu mukyala waffe ali atera okubanga yatuwa omutwalo ngenda kwewasizanga nze era bwe kyali fe tetwatuuza meetings za mbaga edeeti yatuuka netuwa abantu invitation cards netubagamba tugenda kukola ki omwami wange agenda kumpasa kabeere waffe tetwasonda ssente era nga oyagamba omwami wange nanneewasizanga ye yekka bw'ati nga tetuuziza meetings naye sikyalo neŋŋamba dadi nemugamba dadi okimanyi nti omwami agenda kumpasa naŋŋamba newe ndiba ngenda kulinnya ennyonyi ngenda bisazaamu nina okubeera ku mbagayo neebaza mukama nga dadi we yakyogera dadi yaliko ku mbaga yange neneebaza mukama omwami yali tanjagalanga nadiba essaawa zino newenzuka ku makya naŋŋamba my wife you're so beautiful neneebaza mukama omwami yali tanjagala yaŋŋamba nze newe banzukusa mu tulo oba newe tugenda muggulu ne bambuuza mukyala ki gw'oyagala okuwasa oba nkyusizeemu still nonda ggwe neneebaza mukama nti nze yali yadiba najja wano neŋŋamba ng'omudibo gundi bubi dadi nansabira amafuta ag'okuganja neŋŋanja netuka neŋŋamba dadi ganange okuganja kumpitiriddeko neneebaza mukama kyo yali gagamba nti sikwagala bikyolabika bubi essaawa zino buli mwaka ambuuza oyagala kgenda mu nsi ndowooza bannange mubirabye manyi abakyala abo abatwagayira abasajja bakola bingi naye nze nzira nyongera obubakakasa nti gwe kasitobeera ne Katonda buli kimu kigenda kukola ki kigenda kuyitawo mukwano ogenda kuwangula mukwano ogenda kuba obujulizi mukwano ogenda kubeera proud gwe just kulembeza Katonda gana amaka g'olimu bangi ababa bagegumba bangi
banji omwami gyayita banji abamulaba baba baffe bakola ne bawakamates ku mulimu but just make sure when ng'afuluma we bati mukwase katonda amusookeeyo katonda amusookeeyo amukulembere nkulayirira bijja kutambulira bulungi so obujulizi bwe bumu ku obwo bwe tusobodde okuba nga tubafunira tujja kuba tubongera samoni yona tugenda kuba tugibaleetera mugenda kuba naawe atagenze mutunde ogenda kuba ofunamu wetuli okuba nga tubawa ebyo bye muba mwetaaga okumanya bye muba musubiddwa twetuli okuba nga tukolaki okuba nga tubibaleetere munzikiriza nno mbasiibulire wano mbagalize akawungeezi akalungi nkomawo with more updates ebibadde mutundwe tosubwa nkusuubiza tosubwa kubanga ngenda kuba mbaleetera bingi katonda akunkuumire akunjagalire era nzikiriza nkambe nti weeraba